batulaba n'abatuwuliriza ndozire ekitukuŋŋanyiza wano manager akyogedde naye nga nange kyemmanyi okusinga ku Ssebanga ekisooka talina ntondo tanyiiga gwekyomwagayagala omugamba oba omunenya kale akiddamu ng'asekaaseka nga tanyiize taliiko nti yeegulumiza teyeegulumiza ye musajja ali awo ali ize oba kyemba njogera naye nga nange bwe nti bwemumanyiko Ssebanga naye bisigadde Ssebanga kabyogerere ye yennyini abigumiza future yange bulijjo gye nsaba mukama nongoseza future yange ebeere nnambulukufu so Ssebanga abasinga nga muzeeyi batte bamanyi ng'omusajja omwambazi wa gomesi era kyekinfudde ow'amaanyi oba owettutumu naye ng'ekyamazima ndi musajja ayeddira enkima nze Kawuki Robert manya gange abasinga badde tebagamanyi naye nga nze Kawuki Robert a prominent comedian aba kampani bankubira essimu ne bampita mu ofiisi ne bansaba ebintu bino wammanga byemba mbakolera bayagala mbakolere marketing promotion ne branding ne baga nti Ssebanga gwe muntu gwe twatunuulidde mu bantu abangi ne tulaba nti ojja tukolera ekintu kyaffe kiveeyo bulungi nakisanyukira nnyo olw'ensonga baafunira ddala omuntu omutuufu nze ako ke kazannyo kange era manager nkusuubiza ako kaweddemu oli kushuwadde so nsooka okwebaza abawagizi bange abanfudde kyendi olw'ensonga nti senga Ssebanga ndi kaana kambaata nzize neerandiza kati mu kwerandiza nafuna abawagizi abangi ebyaddala nga omanyi nti osambye akajji abayimbi mu nkiyita kuba yiiti nakuba yiiti mu lusaagosaago era nze mbadde bulijjo nkimanyi ng'erinnya lyange linsinga obunene ekyo oyinza okuba kyokitegedde bulungi naye nafuna erinnya eddene naye ng'ate content mutono ngambulamu okusayininga invoice based endorsement based so kati ku ssaawa zino bwembanga Ssebanga nsobodde okusayininga ne Salake Planet nga record label ate baŋŋambye tulina n'omuyimbi nga kampani eri ya Salake bamuyita Flona era naye ngenda kusobola omupromotinga n'omumaketinga ate era n'okuleeta business nti oba oyagala okuyimba nsobola era okuyambako ne connectinga ne kampani nesobola okubanga ekutuusaako omuyimbi oyo ate era n'okupromotinga music we Salake si Salake yokka tuyinamu ne bandi bagiyita Blue Note bandi ya mulembe nnyo era mu lockdown awo yebadde tumalako stress awo kutava n'obuduzi naye kati ate ekintu yakirinnyisizza olw'ensonga nti amaka gaffe yetava n'obuduzi awo e Kabuusu naye twagenze tufuna date naye mu bifo ebirala ebisanyukirwamu so tujja kuba maaso awo puroguramu yonna tugibabuulira naye ng'ekyamazima ndi musanyufu nnyo nnyo era nga bweŋŋambye nti nebaza abafaani bange n'abantu benzizze nga ntambula nabo abamu abandeetedde okubeera nti abantu bantegeera nnyo kati nga pasita Bugende sibadde ambasada we naye nga nze omu ku bantu abamupromotinga n'omumaketinga David Lutalo mubadde mulaba buli wembeera nga mbeera mwogerako nnyo Spice Diana Eddie Kenzo nze mmanyi nti abaami bano nga kampani bazze babitunuulira tebannooze bulunzi nga onoga nti oba bandi badde baleeta Mariachi bandi badde baleeta Muhangi naye baga nti awo Ssebanga kino kyetwagala jja okusobola ekitukolera olw'ensonga twali tumulabyeko ng'akikola ekirala eno si ye kampani gyensoose okukolera nga brand ambassador mwakamala okulaba nakagwa mu bintu bya vira era bantutte era okukola omulimu gwegumu nga wano gwenkola oli ayinza okugamba nti Ssebanga osobola okubeera otya nga ate gwe brand ambassador owa vira ate ku ssaawa zino ne Salake osazeewo osayininge nayo contract product zino za njawulo bano record label bapromotinga bya music video nga tugambye bandi ebintu ebikwatagana ne art ate eri sports club vira ya mupiira ya bya mizannyo ate era nyinayo n'abalala nyina ne kampani era gyentambula nayo eyatusano Combined Uganda Limited bo batwala abantu bweru nyina kampani eri bweru restaurant bagiyita Mpombo restaurant eri Dubai nayo nakusayininga nayo ne Kojja Kimbo wanoonya so abali eyo mumanye nti Ssebanga Salake lwefunye
efunye omuntu omutuufu agenda ogimarketinga, agenda ogikolera promotion, agenda ogikolera branding. Olw'embeera zange nti Ssebanga nyina empisa, ndi mwetowaze, ndi mukkakkamu, tukolagana bulungi n'abantu, buli muntu muwe ekitiibwa, so kyensuubira nti buli kimu kijja ttambula bulungi. Toyanze nnyo toyanze. N'erinnya ly'okubanga teririiko bingi ebiri negative mu industry. So n'obusobozi okuba nti asobola okukola promotion gye twandyetaaze byebyo bye twasinziddeko okugamba nti Ssebanga. Endagaano eno nakyo kiddamu bamawulire balikodinga kiddamu mu bwangu. Endagaano eno bigimu twasayininze naye mu luzungu eba memorandum of understanding, eba ndagaano nga okusinga eraga emirimu gyaffe engeri gye tugenda okutambulamu naye egenda kulwaninga emyaka 5. So mu bbanga eryo of course tujja kuba tukolagana naye, tulina bye tukola naye byakola naye ne tulaba nti atuyambako okwongera okutuusa services zaffe ne products zaffe ne brands zaffe mu market. So duration myaka 5 tugenda gye tusuubira okuwangaala ne Ssebanga officially. kale mukadde ne bw'oba tomusayininze nga brand ambassador, ne bw'oba nga already omusayininze ng'omulina ku level ng'omuyimbi wo already aba ambassador wa company. So twagenza okulaba nga ate waliwo emirimu olwa bizinesi ye ne career ye ey'okuyimba ayinza okuba limited mu bintu ebimu. For example, erinnya buli lweyongera ery'omuyimbi wabaawo ebifo kiyinza okuzibwala mu bifo ebimu okutuukayo, naye Ssebanga ajja kutuukayo at all times freely era akola emirimu. So Flona twagenza okulaba nga kiyinza obutanguwa okumuteeka wano na wali ng'olwedde ayina ekkubo lyaliko. Ekirala yakatandika amenya yakatandika kyesikuwania amenya mutu waniya mwaka gumu edikenzo kyamutwalira bbanga kyokubanga Mr. Gundi, Mr. Atwalide, Mr. Ambassador wa Gundi kitwala ebbanga nti olina okubanga brand yo erina enkizo erina foundation ye yatandikira mu COVID-19 ye flag alinga flag si ambassador yakulembera Gundi ya CRK nenga si ambassador onoonya omuntu ow'enjawulo, omuntu aluddewo n'omugaya atobye n'ekintu kye. Nze sirabangako Gundi comedian kubanga ekyokwambala gomesi kiswaza. Oli omusajja oyambala otya gomesi ne weebyula ng'omukazi n'oyogera ng'omukazi, ye n'akiremerako. Bw'akiremerako kimutuusiza wakoze ki watusine ebyo byonna byakoze. So omuntu ow'engeri bw'olina okuwa towa muntu eyakatandika obutandisi nga Flona. So ate gwe twagala okufuula nnamba emu kubanga ebiseera ebisinga embulandinga y'omuyimbi endeeta gimumuleeseemu yemuwa amaanyi. Kale Mukama ayinza okukyusakyusamu awo, tufunamu challenge, tufunamu amaanyi ag'enjawulo.